Mbabuzizaako nnyo mwenna abeekuumidde ku mukutu nga gwe onyumirwa bakayita batya kaloosa akafecce banaye mbabuzizaako nnyo mwenna abeekuumiddeko mwebale kubeerayo mwebale kusubscribinga Lawrence behind the cameras then ate omukulu Riganu Kintale gwe tukola naye bampita Karo emboseera Goreti, how are you? Webale kubeera mu magezi webale kubeera nga ate nawe okikwasaganya. Onako olwaleero ndine mwana muwala Pista 2. Yeah. Ambassador w'Abanyarwanda. Ogamba oti ambassador? Ndi bulungi neyagala sinanga. Weyagala. Ndi awo. Kanzuka mbuze ekibuuzo naawe oli mufumbo. Kale ekyobufumbo tukireke oli mu relationship. Olina relationship gy'olimu. Ate banjagala ate nange njagala. Bakwagala ate naawe oyagala. Ekibuuzo kyangu nnyo. Okikuumya otya okubeera omanyi kugambe ntya okwekuumira ku mutindo okubeera ng'oyagalwa kubanga ebintu binene ebya love oba ebya relationship abantu bamuyingira mu relationship osobola okubeera nga gwayagala ng'omuntu takola ki nga takwagala oba si kyo omuntu nabeera ng'akwagala from the start naye ate gye bigenda okukomekkereza nga gwakola ki gwayagala kati oŋŋambye kati oyagala ate naawe bakwagala okikoze otyo kikuuma bwe batyo ekintu kyensooka okuba wa magezi kyenkulembeza mu relationship the best friend is the best omuntu yenna gw'oyagala yasooka okubeera best friend wo bwe mutafuuka ba best friend eyo tebeera relationship kibeera ki kikubeera kweyagalako bayiraweera kwetwazamu bwetwaza yes omuntu kino nkibagamba nga njagala nkibagambe nammwe abatulaba essaawa zino ekisooka mu relationship ebeera best friend kubeera best friend wa muno naye nabeera best friend wo bwe mutabeera tewali kisoboka kubanga omanyi lwaki nkigambye ekyo nti best friend wo omwami kati ebiseera ebisinga kanekubireko nnyo naddala sayidi y'abaami abaami mmwe mulina okusinga okubeera ba best friend baffe nti best friend wo bintu bitono nnyo mu nsi byakukweka nti best friend wo that's why tusanze relationship ng'omuntu agamba hani nti wangi nekisajja mpise wali ku Facebook nekintokota abeera best friend wa mugambyeko nti amugambye ekyama next kyekizzeeko n'agamba nze hani okimanyi ndi wo just nze kisajja kintu kwegamba nga musobola n'okikuula exactly ekyo obula abaana bye bakola byebijjudde gwe banoonyeeko abaana ba social media naye pisi musajja ki yes si bonna naye omusajja nga sawa kigumiikiriza nti mukazi we bamuteeka mu ssente gye bali ng'akigumiikiriza naddala gino emyaka gye tusanze emito gye basayiza abaloolense bigumiikiriza nogaa katukuula eriganya ne mukuula ne bamukuula naye bano abaami ab'obuvunaanyizibwa abakuze balirawe bo tebakikkiririzaamu naye mbadde nkunyonyola anti bamanyi repercussions oba bamanyi ekivaamu results z'ekyo kati ekintu kye mbadde nkunyonyolamu best friend kalo nti best friend wo ebiseera ebisinga tosanga relationship eri best friends nga bakola ki bakuubagana we baawukana nti best friend yayamba atya singa mwawukana kiba kizibu nnyo okweweereza ebisongovu nga ne bw'osanga omuntu ku bbali otandika omunyumiza gundi yali bw'ati naye obuzibu bwe namukyawa bwe nti oyo omwana muyombi nnyo ganodda ku mwagalwawo ex wo n'omugeyengula by the way nze sikiririza mu kubeera na ex atya Pista tunze bwe njawukana n'omuntu tuba twawukanye for good ate kala oba mubi nze bwe njawukana naawe mbasi kyalina kyenkwetaaza tulina relationship yo gye wali obaddemu ng'olina best friend si ekyo nsobola kya bulijjo kiringa ne mu this daily life nsobola okubeera best friend wo naye ne tufuna obutakkanya ne tukola ki nenkimanya nti Pisi nkwagala naye tonjagala oba nokimanya nti Karo omwagala ye takola ki nenkita kubidde sayidi njagala tutuuke ku muntu azadde omuntu mu baana ate ne baseparate nze kino nkigamba ne bwe ndizaala mu musajja bwe twawukana nze naawe tuba twawukanye omwana asigala waani of course waba kyalina kubeera mu mikono gyange ate n'ekirala ekyokubeera nga nsobola okuwa omukisa n'olaba omwana wo tekinfuula kuba kyaliiwo nze Pista relationships ezisinga zowulya nti abantu baawukanye ne basigala nga bamukwano abantu abo ebiseera ebisinga beddamu okimanyi beddamu bayinza obutaddamu kweyagalana naye era bwe beesanga ako ka friend for benefit tekabulawo kuba tebakyalinako nze bayirawo nze best friend yange mbadde njiteeka ku bintu bingi nnyo nti mu kwawukana ebisongovu bibeera bitono
and a second ekintu kyengendako oba kyenesigamako ennyo okubeera best friend nti karo wakati wano tuba tugatta ebintu bingi nnyo mukirize mugaane relationship ekisenge kituleetera ebintu bingi nnyo mwe bye mutamanyi that's why nze sikkiririza muntu musanga ng'ageyengula ex-we lwansonga nti mwali mweyambula babiri ne mubeera mu kisenge babiri ebintu bye mwatanga byalinga ekintu okugeya omuntu kiri kyanjawulo nnyo nze bisala ebisinga believe me all not omuntu ayawukana n'omuntu omukazi nayawukana n'omusajja n'atandika omugeya trust me aba akyamwagala omusajja ayawukana n'omukazi n'atandika omugeya aba akyamwagala kiringa bano bosanga mbu baawukanye nga bayomba ono agamba olinga kino ono olinga kiri baba bakyeyagala era mukwano gwe guba gubabonyaabonya batayagalana naye ng'ate eriyo olinga naturally mu nsonyiwa okukirisaawo kino nga naturally musiru atya nti nze Karo wemba njawukanye naawe ne bwe mba sigaddemu akakwagala lwaki ate ndeeta okuleeta nti bannange mbabuulire nayagalanga Lawrence lwansonga yalinanga underpants nga zijjudde ebituli lwaki ate ekyo nkiyisaawo no ayinza okuba nga Lawrence yakuprovoke nze ate ekyo kintu okirekera anyway baka ku mulamwa eyensonga tujja gikwatako olundi obadde ngamba nti ekikuletedde okubeera mu relationship nebeerawo okubeera nti buli omu best friend wa munne ensonga endala ekyokubiri mu byonna ekitiibwa kikulu nnyo okwewa ekitiibwa nti buli muntu nze kyensinga okumanya mu relationship buli muntu abeera mukulu waliwo oluganda lwe batera okwogera nti mukulu munnange buli omu mukulu munno exactly nti nze mu bulamu sikiririza mu kigambo kusanga muntu ng'apacca omuntu mukulu munno nga lwaki tomukuba noddako n'omuti bw'aba yeesiriwazza no Karo bino byonna ng'oggyeko ekisose kyabadde ki best friend awo oleese kye bayita ebigundi nga tokyalina mpisa kinyangulize nga tokyalina mpisa kwegamba tewakuzibwa bwe makitwala nti mutufu okuba omwana wa munno ekyo bakiyita kubeera nti tolina mpisa empisa ekitiibwa kye mwewa mu maka kyekigenda okuleeta kiri ekitonde kye mugenda okuzaalamu ababiri kibalabireko ewaka Karo relationship obanga terimu mpisa amazima terina gyeraga nti empisa zitya Karo omusajja nsobola okubeera n'omusajja naye nga naye amazima tandeetako mpisa nekambuuze gwe oba omuleetako empisa gwe oba olina empisa nati kyekyo kyenkugambye ke katipu akokubiri kemba wadde nti empisa mu relationship kikulu ate tekikakata ku mukyala yekka exactly buli omu kwegamba both sides olina okuba n'empisa eri munno n'omwami n'abeera n'empisa eri omukyala ekyokusatu kyendabawo mu relationship kyemulina okuzzaako okulembeza ennyo ng'ate kiraka kyekyandibadde kisooka mu byonna relationship etaliimu Katonda terina gyeraga etaliimu Katonda Karo buli gw'ozukukanga omwagalwawo neguzukuka buzukisi negugenda mu kinabiro emmotoka negusimula negugenda mu butuufu watako omwagalwawo mugambe omukeeka gugwo funa wali wudhu tusaaleko nawe osaala yes wali ekintu musabeko bannange ava eno musibirize mubiteeke wali n'abaana be mugenda okuzaala ebitonde ebigenda okubavaamu bigenda kugamba mami and dad basooka prayer before kubanga bagenda okubanko nga yanga kibatannabakola kwegamba Katonda empisa n'okuba ab'omukwano ekyo nze kyekimu ku kimpangaziza mu relationship ebiwangaziza mu relationship eno buli omu aba n'ensonga ze era buli omu alina engeri gya handlinga mu relationships yensonga lwaki tugenda kubeeranga n'abantu bangi nga twogera ku nsonga z'omukwano kuba buli omu alina engeri gy'atwalamu omukwano buli omu alina engeri gy'akola ki gy'agulabamu but for today yeetaze okubeera nga munnange ng'oli mukyala ng'oliyo ngwetaaga otutereeza ku nsonga z'omu kisenge nga tonnabatwala mu kisenga nsembyayo kano okukalinga okukabawa nasaba naawe okabakakatiriza okabakasukire abakyala tubeegayiridde ng'oggyeko abaami Kalo abakyala bakendeeze okukaka obufumbo ya ekyo nakyo kyonoona relationship musajja mutuuka mu maaso emyaka ebiri nagasibwa wankako okuntwala ewamu abakyala abasinga bakaka relationships abakyala fenna waliwo ekiseera abakyala tulina ekintu ekimu kyetutamanyi tulina emyaka gy'okuzimbira mu relationships emyaka egyo tugidduka nti ogenda okulaba otuuse mu myaka 28 oba emyaka kale kaŋŋambe emyaka 3 ng'olaba kati ekyetagisa kufumbirwa kyekibulayo n'otandika mpasa bw'otagenda waffe kulaba senga oba jjajja oba maama
aganyabo nze tojja nze by the way omwana omwala atuka myaka 25 nga tomaze ku settling down na musajja kugamba nti kugenda fumbirwa ebera dead end era tosuubira nti osobola okera ku macha n'ofuna omusajja nga si mufumbo tosuubira nti osobola okera ku macha n'ofuna omusajja nga ali perfect mu buli kimu kuba kitegeeza ne bwona ofuna omusajja atali mufumbo kitegeeza bw'oba owezezza emyaka 3 n'ofuna omusajja atali mufumbo weebuza omusajja oyo lwaki tawasanga kitegeeza oyo omusajja era muki musiru okitegeera ekitegeeza ate kirina kusanyusa nnyo ng'ofunye omusajja nti nga muki mufumbo ebiseera ebisinga ate ekitandibadde kirungi okitegeera kati ebiseera ebisinga abaana abawala twewe time beera ne time mmanya nti emyaka 25 ogiwezezza what next by the way nze njagala nnyo abaana abamala graduation n'amala graduatinga n'afumbirirwawo nkyagala nnyo naye nga tubagala nnyo ku nsonga z'omu kisenge weekwate basenga abatendeke ku noti 776 2mm512 noti 776 2mm512 Okay, ku lususu olungi okulabika obulungi abalina ngalo obukonye abalina ebizigo nga byakocha oyina bino binamakula bikubye beside abalina mugaba skin yonge yatse junk to best cream beba pista to cream and fashions tusangibwa na jana nkumbi tebe road opposite nature ya 7 day ku namba ya simu 0704 35 22 85 twekwate beba pista to cream FBS TV Uganda tubagala nnyo ojja kubeera nga ate otulabanga bakaita akalosa oba love tips osobola okuyimirizawo omukwano gwo tubagala nnyo omwagalwawo